Okubeerawo kwange sigamba naffe tulina abatuwa ssente batwafuna batatuwa ssente naye twakkiririzaamu ne tusobola okukola ebintu ebisobola otugattako n'okukola emikwano n'okufumiitiriza ennyo nasigambako okufumiitiriza kubanga akalulu kaggwa nga nina okusobola okufumiitiriza okumanya nti kati mbaddewo ntya naye abantu amu baba pulezidenti bamufuula ngaoba banko bakiki bwagendayo abalowooza nti ajja kubeerako ekiro kyekimu tebakuwaddeyo bakoze ekintu tubeereko kyekimu eroddeyo no okola bisi ffe mutulaba tutunda obuduuka bwaffe tubeera mu minaanansi tuteekawo obugoyegoye ebintu ngaebyokulaba nti tutwala obulamu mu maaso netutafokasinga ku kintu kyekimu bo bano ki ekibasumbuwa abavubuka abamu obutayagala kukola that's one n'obutamanya nti nno n'obutafumiitiriza nze nabagamba nti okufumiitiriza kyekimu ekisumuluzo kyekisumula byonna mu bulamu bw'omuntu oba okusomozebwa kwonna omuntu kwayitamu kati bw'otafumiitiriza n'otamanya nti nno kati akalulu kaggwa nina okutandika bizinesi nina okwezuula bwenti ne bwenti nsuubira nti bojja kulemererwa obulamu ate otandika okomplaininga so nga ate wandibadde otandikawo ka bizinesi ebiseera Ashburger ate bo baafuna omukisa mukulaba muzeeyi balina akantu bake baafunayo maybe singa yafunamu bakyakola obanga ka washing bomba n'osuubula kyo blabula n'okola mu kasaluuni nekyo tebasobola kukikola ekirala nti nno n'abantu abamu si balungi abamu be twakolera tebali appreciate eri abantu tebafuddeyo okulaba abantu muzeeyi bw'alagira oda tebeerayo bw'alagira nti gundi mumukoleko bwe muti mumuyambeko bwe muti tebafuddeeyo ate abala batunyigira kubanga tuli direct ewa muzeeyi bantu ki abo abanyigira okutuuka kweyembeko ababalwanako ekisabo kituuka ndiboogerako kubanga buli muntu munyiivu waali buli mwalina okunyigizwa kwayitamu neffe twesigamako okufumiitiriza Ashburger kato ssente yaziteekawo zonna ezaamuweebwa Ashburger yafuna omuwala nga mweru nnyo ng'alinga omuzungu ne batambulamu omuwala ne bagulako n'emmotoka kati ebirala saabimanya naye ate Sarah Joy baali baayawukana si Sarah Joy muwala mulala si mwana mukazi sente za mutuma butumi anyway ebyo sijja bingirira bulamu bwe naye kensobola okugamba kiri kimu nti maybe teyesigama kufumiitiriza singa yesigama kufumiitiriza singa kati ayinayo akasaaluuni singa ayinayo ka boutique singa ayinayo akaduuka singa ayinayo ka washing bay osobola kukikera nti mukole emikwano tukole emikwano kati nze nakola emikwano nina emikwano nsobola okumanya mukwano gwange bwenti muyambye nte naye anyambye atya nvudde wano nzize wano naye bo bageza balina ebibakuba bingi bageza nkokusiga obukyayi kubanga waliwo bwe batuweereza obusimu tubukozese nga buli kintu bakijeregerera buno busimu obwa wano Uganda bwa rais bulabula waliwo yavaayo n'atuwa obusimu butuyambe kale nti ebintu ebimu bo tebasiga mikwano tebafumiitirizanga naye nga n'abantu betwakolera si balungi bino byokuvaayo nga ffe nina tetuli bulungi naye lwakuba nti ffe tukola tetunyoma mirimu nkeera kumaja nensogola omunanansi gwange nemanya nti guliko akasanvu guliko ena nengenda mu ngoye nenkola bubotiki obunayamba omwana wange kubanga muzeeyi abantu beyawa direction batuyambe tebatufaako newalagira ekintu nze newunya nekigambo order from above ndoza tekiriyo bwalagira bakubuzabuza baba batalagidde I don't know ndoza muzeeyi abatalagidde nga naye akiyisizaawo okusinza bwe tuli ffe ebbanga letuliwo letumazeewo abantu batuwana nitokwatangana ku mitwalo 5 nti gagano ogamanyi presidential advisor ng'okambwadde presidential advisor sikambuwadde naye tuwalanwa abantu ba NRM basinga n'okutuwalana batukyawa balowooza muzeeyi atuwa ebikutu ebisente tuwalana abantu n'abalala lwakwaffe tulina okwedda batwogere lwakuba nze nsigala njogera n'abantu abo n'atanjagala musobola omukaka okunjagala kubanga nze simuwala naye wagezako okumpana nze Bible tensikiza kuwalana muntu nsigala njogera naye bulungi kati olugira agenda okola nga sirina buzibu naye nanvaako lwaki mu people power kuba ndaba abantu bakyakwagala kikafuwe people power byebiki ndi mu NRM ndi wa people power ndi wa people power mu NRM people power kitegeeza maanyi g'abantu kati amaanyi g'abantu lage gawanguza President Museveni ndi wa people power mu NRM sisobola kuva mu NRM nga newankubadde tulina ebisomozo byetuyitamu kubanga ffe twatwayibwa abantu bangi ate muzeeyi bamuwa abantu abatali bowano batujjako layini zaffe bayita agavubuko bagaye bagajjambala ne bagamba muno ge gali online ge gali gakola ki peji zaffe nga bazijjeeko basi bagawa nabonako baali naye batugabwe wafuna na miliyoni 2 olayika kuyogerera miliyoni 2 zigula obulamu nze sifunanga na ku miliyoni 5 naye miliyoni 2
zigula obulamu nze nawaayo bulamu okusinza kye nakola nze twali mu Uganda wano nga tewalina minisita asobola kuyimira wa Kisekka kabeere prime minister kabeere ani nga n'abasirikale abamu batyayo nga tasobola kubawo olukuŋŋaana lwa yero nze nalukubawo nze nayambaza abantu olugero lwa yero mu Kampala nga Kiwanda yatambulanga wonna e Kampala abo babuukira luvannyuma nga tumaze kukkakanya mu mitima gy'abantu mwe mwasooka ogikakanya baminisita Kiwanda bayoka bajja nze nasooka okukkakanya emitima gy'abantu ne babuulira amazima ng'abantu bonna batandika okwambala olugero lwa yero obadde ki naawe saagala kwogera ku ebyo abo bajja luvannyuma ne babuukira ate nga nabo oluusi balina interest gyetulabi abantu abamu bayaga otukozesa kubanga tuli direct ewa muzeeyi mitima ki gye mwakkakanya nga pulezidenti bamukuba akalulu e Kampala n'ako akatono ke baafunawo akaavaawo maanyi gamu gaali maanyi ga fulufiga eyali afudde bw'olemala n'akatono ke twafunawo yali fulufiga yali afudde bw'olemala obwo twafunawo gaali maanyi gange kubanga twalina kujjawo zero NRM yali nvundu mu Kampala nga kivundu ekiwukyuma ekiwunya olw'ensonga abantu b'NRM nyini battira bebatta NRM kale saawa zino akalulu kaggwa naye batudde balinda ne structure zonna zonna zafudde balinda muzeeyi amale okukomawo ategewo budget bayimuke what is it naye nga n'omwaka guwaddeko ffe tubalinze omwaka guwaddeku guguno bwogo togubaze nze ngubala lwaki todda mu ndongo ebyobufuzi n'obyesonyiwa njiyimbewa covid wuunatta bantu endongo bagiggala njiyimbewa kumbaga embaga yanenako embaga y'abantu ababiri eyalabadaba alright tugende ku lutalo Queen Florence afaaki ne Maama Chance Nalubega ngabana yava ggulu yagaana tunnyonnyole baba wekikumi ekibalemu okugabana obulungi tukyogezaako tutegeeza ngabana saagala byesi bakuba agenda eggulu bonna naye lwakuba nti nze kyensobola okwogera kiri kimu nti nno obutasiima n'obutafumiinkiza bye bateezaawo kuba Queen yeyabatwala era yatwala baami yatwala bano bonna bagravite basewasewa bachansi ye Queen yeyabatwala Queen natukubira nga masimu tumwa direction kwa ino okuyitira okuyingira eggulu netwogana jeno ne bayingira nga Queen yabatute ba beti mpologoma fei bebani bali bangi n'abayimbi abalala banne okulicha bwe batuuka eggulu ne bayanja ensonga zaabwe njagala abana Uganda bawule ekintu kino bawule jeno sale musale mikwano gye kati nze ni mwozo wa president ate ndi mwana wa president siri mwana nga wono gamba nti oli wa Musayigwe nti ndi wa Musayigwe naye tuli baana bazaala kubanga baana babalwanyi tusiga tuli baana bagwanga yatuzaala kati jeno sala ina mikwano gye nga bana gamba nga wola batone sempijja nti oba tunato bafanta mukwano gwe naba ne mukwano gwe furufiga nga te mwabuzi wa president mu government kati era ina mikwano gye emirala kati okusobola ogenda wa jeno sale nga mukwano gwe n'ogenda wa jeno sale ku bintu ebyokuyambako mu government so kati bano bagendayo nga mikwano gye wa jeno I don't know naye nga yabayambako n'aba milioni 10 era agenda bawa bilioni 3 n'abawako deposit kati yabaako mu ngabana yabwe ne batabuka ne balaba nga Queen yazikutte kakati Queen yazikola nga ne chance ayagala obukulu ne mpologoma ayagala obukulu mukabe ayagala obukulu ne batabukiraawo engabana yabatabulona bagamba ono yabawa sente n'okuba yabawa milioni 2 ku 10 ndoze nda naze diza kakati ntabuka ne jiraawo kati nawe ne bakola group yabo nabakola akabina ne Queen nakola akabina Mugema nakola akabina Abdullah nakola akabina kati yaje ebitano nano mali yakola akabina ku kikofiira n'abauma ne babeeraawo ani yafunye ebitano sijja byogera naye nga yafuna sente ya Abdullah mu yakoze edduuka ne Mugema yafuna yes era mu yakoze edduuka naitereza bingi sagala byogerako ebyo tewali nsonga lwaki mbyogerako naye nga ombuuza Queen anti kati nga bana yeba video ko utawuno n'ogenda mu maaso nga bana naye kati bwe munasala wakola akabina afune bakulira kati kyekiriwaawo ekigendwa ky'okola obiina buno ki ekigenda ky'okola obiina buli omu teyasigame ku kufumiitiriza kubanga abayimbi tebagenda kuganyulwa waliyo abayimbi waliwo sente ze bateekawo ez'abayimbi 10.5 nga zakubabbulula mu bwavu babaddemu ez'okwenazaako ennaku kubanga bamaze omwaka 16 tebakola waliyo abaana nga bafikifameka nga era ayimiridde ku ndongo ate endongo agiteekamu sente ze nga ba John Black nga main point y'endongo gwe mulimu gwe ye business amaze omwaka 16 atakola omusuubira ki kati bano bakutte sente zino bagaba zigabanye bubiina kakati wume eyagala zigende mu wuma lagada yagala zigende mu culture forum bano bamugema bagala zijje waabwe buli omu Queen yagala zigendeke wuwe chance agala ne tubeeraawo kati abayimbi bana aballa kati obuzibu bonna bonna bebuvudde abayimbi bana batebafiirwa ko lwansonga botunna kikofiira kadongo kamu Abdullah kadongo kamu Mugema kadongo kamu Misa kyakulira wuma band music
Queen Florence band music chance number band music kati abaana bano bagula tibani ne babeera mu bbanga nga tebafiiriddwako bafikfa maika baspace dana nga bashiba ate nga be baana basinza okukola ennyo okuteekamu essente zaabwe mu ndongo okukwatira music kati bo ne basigala mu bbanga bolagate yagala afuna baana wa milioni 2 awandike bina 5 ne wuma tesala wuma ina bayimbi basatu oba bana tetengeredde bayimbi ki beba balimu Nesindi muyimbi, Big Guy muyimbi, King Michael muyimbi. Ati kati njagala oyawula okuba omuyimbi okubeera musician n'obukulembeze ebintu ebyo byawukana. Osobola okuba omuyimbi naye nga toli mu element ya bukulembeze tosobola kulembera abantu. Obanga tosobola kubeera leader w'abantu. Leadership. Ekizibu kino lowooza kivaawa wuma lagadi wa. Abawuma babadde bagamba kubanga ffe jene yatulise kutereza abantu abo. Abawumanga bagamba bano be bazibu kati bano bayita abazibu twabayise bo bazze bonna ne batugaa tubayite kubanze ndi mwabuza president ne Kasarani kusasira bwe twabayise bona abawuma twabayise bajjeeko amasimu Anson yajjeeko essimu fina yayimbye abala bagamba nti babakutte mugema igwe bagamba ekizibu yazze kikofira kwa bagamba ekizibu yazze Queen Florence yazze chance nabega yaweereza beti mpologoma kati kitegeeza nti wuma ye problem ne Lagadi yaganye okujja kati sente wagira baziwe Lagadi ate omuwa sente abayimbi oboere baziise ate twakyogera bwotyo sente tulina okukola tulina okufuna umbrella eyawamu nga referendum wuma association twagala ki twetaaga referendum eyawamu nga tusobola okwonda omukulembeze atwogerera nga wolaba fufa nti fufa ebeerayo nebeera ki naye ng'erina ki kati gongamba nti no kubanga bonna balina association wuma association tamwe ne zibeerako nga nonajja ne mukwata abantu babiri buli kibiina ne mujjamu abantu babiri bwa association ne mujjamu abantu babiri mbatuza ku board ne balonda omukulembeze omu buli muntu nafuna eddoboozi nti mbagulafite wajja kuvayo aboogerera mukadonka wajja kubeera eddoboozi mu band music wajja kubeera eddoboozi naye abawuma beetaga bo obukulembeze babwefuga beeronda ate ekyanti beeronda bweronzi beerondera ku masimu olalagira bakazigundi bwe mbamutuzaawo oyo mukoyo aveewo naye buli omu alina amukiikirira so habba kasumba kwali kuwuma abantu abo babi abakama baffe abantu ba NRM babi ne tukola ne tuyiwawo omubiri ne tukola buli kimu even ne appreciate ne kabola can you imagine nga bakuwa milioni 2 bakusiima biwa njagala oveyo ndagala shit gye babimpeera nti milioni 2 kwa even ekikumi sikiina muzayi buli gwalagira tuwesende mumuwakanya kubula numbers ze siya maina kigambo order from above oba muzayi yennyini yaba kikoze nga kigendedde kwa walagira bakuwete bakuwa naye ffe tuli okay tujja kutoba tutunda obutogo tutunde minanansi tusigalewo naye nze mbalinze 2 mukaga kuba nkimanyi mujja kunoonya ekisookedera nkimanyi bulungi guno mwaka guweddewo kati wasigaddeegi wasigaddena ate abantu ba ena temulina structure because mutya muli batiitiizi nze nassalawo wano okuvaayo nenyimira mu goyo olwayere Kampala baani abo ababi bokyomera bo bonna abo muzeyi balagira okutuwa essente ne batazituwa okutukolako nga wananga bannaye Kasule Lumumba ne banne bonna sinayogera kulumba era Justin Kasule Lumumba tuyambe nnyo okusobola okubeera nga tukyayimidde mu NRM ye muntu gw'okwesimu n'agikwata bate bakyakwata lwaki otuwa amanya gawe nebeera byadda ani jajja na raiso n'essimu tagikwata n'okubako yazijjako dda nga wamuwaananga nakulabya omutimbire ku mazaalibwa mukama wange tewakisimu wana mukama wange mukama nga tagala mukole ki ekyokuba nga takutta ssimu oba nga teriiko tekimunvumya ate okuva akalweka gwe takwata simu zo yakwata emirundi 2 oba 3 teyaddamu tagala kumanya nga tetulina structure ate maama nakyowe mbu tetulina mama nakyo betabaddeewo generation ebaga temulina structure zaaliwo oluli mu kalulu bamala okuwangula naye nze mbalinze amaazi ekyembagamba kiri kimu mbalinze 226 me I don't care ogenda kukola ki 226 ngenda kubeera watekalonda agenda kunyamba baba nasimatuka covid oli omukambwe sigenda kufa ngenda kubeerawo nga mbalinze ze mama wa Museveni nja kubeerawo nja kuwagira Museveni sijja kunoonya kalulu tebadde mu kugoba ku mulundi ogwo bana abakyakwetaaga olowooza bana tugoba 10 batugobadde bakugoba okusinziira okuba amasimu tebagakwata baminisita batwewala baani batutya bakugoba emunyonyo ne tugamba babi n'owakana bangobangako munyonyo nali mulwadde wa covid